yange and I'm entitled to my opinion. Siraba wasinga Muhoozi bisanyizo. Mbuuza nti lwaki mu nnyumba mwakulidde yazanyira mu State House n'asomera mu State House awasiriza mu State House azaalidde mu State House omulimu gwa kitaawe gw'abadde alaba taata gwakola bwa pulezidenti omulimu omulala gwe yamulabirako w'amagye n'ayingira amagye n'alekawo omukyala we mugole n'agenda mu magye agakoze paka ku ddala lya kitaawe. Owange ebipimo byonga byabafala nnyo. Minzaani gy'okozesa okupima abasaanidde n'abatasaanidde nga ya kiboggwe nnyo. Singa gwali gutyo mu nsinga okubaako ky'ofuna olina kusooka kubeera mwana waani. Singa okugoba ebirooto byo n'obikwata walina kusooka kubeera mwana wa gundi. Singa okwachivinga ekintu kyonna mu eno dduniya ey'okuvuganya walina kusooka kubeera mwana wa gundi. Sooka weebuuze muli munda mu mutima gwe ng'omuntu nti naye nze alokompoka na bino ndi mwana waani. Olowooza we wakulira tewaaliwo basumba. Olowooza abasumba abo tebaazaala baana. Sooka weebuuze gwani ayimiridde katuuti ali mu kubuulirira enjiri olwaleero nga kitaawo teyali musumba ate nga teyali wattutumu era nga teyali mumanye. Lwaki abaana b'abasumba abo abaali ab'amaanyi gwe wakulira si be basumba olwaleero? Lwaki si be balyowa emyoyo olwaleero? Lwaki si be bakola ebyamagero nga bakitaabwe be baabikola? Lwaki si be bakola obunabbi obw'amaanyi obutuukirira nga bakitaabwe be baabukola? Lwaki si be basomboola ensi nga bakoze zi crusade nga bakitaabwe be baabasomboola? Lwaki gwe Bujjingo atali mwana wa mumanye osobola okukola olukuŋŋaana abantu ne bajja mu bungi? Lwaki buli lwa Sande osobola okusabisa still n'osigala ng'ofuna abantu? Goli mwana waani afuna abantu? Kitegeeza naawe kennyini ng'omuntu mu kwagala okuba His Excellency Bobi Wine weekubiddemu. Era enjiri bulijjo gy'obuulirira abantu nti bannange tekitegeeza kwani akuzaala, tekitegeeza kuwa gye wakulira, tekitegeeza oli mwana waani, wabula kitegeeza kugoba birooto, kitegeeza kubeera determined. Naye bw'olibeera determined ensi tegenda kukubuuza oli mwana waani, ensi tegenda kukubuuza wavaawa, ensi tegenda kukubuuza ani akuzaala, ensi egenda kutunuulira ekyo ky'okola. Gwe waalisoose ne weebuuza ebiba nti munnange omwana wa gundi y'alina okubeera, gwe weebuuze basudde teyaleka baana? Mu baana be mulimu amanyi okuyimba kadongo kamu n'amwanamya oba ekika kya musiki kyonna ekiriwo. Waliwo asobola okukiyimba n'akyanamya? Waliwo asobola okubeera ow'amaanyi nga Hamani basudde? Bonna bagezezzaako okuyimba, bonna bagezezzaako okugeegenya, naye nabagamba nti talenti yo teringa ttaka, talenti teringa mizigo, tebagisikira. Buli omu ku nsi kuno alina kkoolo yo. Kitaawe ayinza okuba kkoolo yo yali ya bubbi ng'ate ggwe yiyo ya busirikale ogenda kukwata babbi. Kitaawe ayinza okuba kkoolo ye yali ya busamize ng'ate ggwe kkoolo yo ya kubeera musumba kulokola basamize. Kakati munne tekirina we kyawandiikibwa nti omwana alina kutambulira mu bigere bya kitaawe. Waliwo abatatambulira mu bigere by'abakitaabwe lwa nsonga nti tebaagala oba tebeegomba kutambulira mu bigere by'abakitaabwe. Ne wabaawo abakola ekisoboka kyonna n'okukuula ejjembe okutambulira mu bigere by'abakitaabwe, naye era mwana wattu ne bigaana. Ne bigaana. Ng'oli akoze kyonna ekisoboka okwefaanaanyiriza kitaawe, ng'oli akoze kyonna ekisoboka okubeera ow'amaanyi nga kitaawe, naye ne bigaana. Nze ndabye abasamize ba Beni Ggulu nga basikirwa baana baabwe, naye nga wallahi b'emmandwa zaababoola eyo si kkoolo yaabwe. Ate nendaba abaana b'abasumba bangi nnyo wallahi nga be basinga obuyaayi n'obunyazi mu kibuga Kampala, nga ne bw'obawa akazindaalo babuulire ku njiri, nga ne bw'obagamba nti bannaye nsomera essuula eno tebabisobola kubanga ekyo kye baliko si ye kkoolo yaabwe. Sigenda kugenda wala nnyo kangende ku mwana wa Agustin Yeka abizzaayo Kawala omugenzi yeebake mirembe. Mutabani we kitaawe yamutendeka nti naawe osobola okubeera omusumba, n'amuyigiriza how to preach. Naye okuva gundi bwe yavaawo Yeka Agustin bwe yavaawo
Mbuulira ekkanisa eyongera kugenda waggulu kuba omwana agireeseemu ebisoko kubanga ye muyivu ate kitaawe si muyivu teyali muyivu oba eyongera kukka wansi kitegeeza nti ekya kitaawo kibeera kike naawe ekikyo kirina kubeera kikyo eno ensi tetambulira ku oli mwana waani ensi etambulira ku gwani mpulidde omuwaana nti ali ku ranka ya kitaawe ranka si esalawo kyogenda okubeera kubanga Burkina Faso eyawamba obuyinza yali kaputeeni Egini eyawamba obuyinza Mamadou Doumbouya yali kaputeeni golowooza mu nsi ezo tewaaliyo bajjeno olowooza mu nsi ezo bapulezidenti tebalinamu baana baabwe olowooza mu nsi ezo bapulezidenti tebalinamu baŋŋanda zaabwe Mamadou Doumbouya yalina oluganda ku pulezidenti gwe yajjako oba gwe yaddira mu bigere ono omuvubuka omuto w'e Burkina Faso yalina oluganda ku pulezidenti gwe yajja mu bigere olowooza ensi ezo ezikyusiddwa obuyinza nga zikyusibwa bakaputeeni mu West Africa kuliko jeno n'omu eyakyusa obuyinza bali ku ranks za wansi kaputeeni kakati gwe bwempulira ng'owaana Muhoozi okubeera genero muganda wange obeera omala byambulago kubanga naawe Susan osobola okumuwa erinnya lyonna ly'oyagala osobola n'okumutuuma wa malayika wadde tasobola kubuuka ng'ambaata ne Museveni asobola okuwa omwana we ranks zonna z'ayagala asobola okumuwa ebifunfugu byonna by'ayagala but at the end of the day ranks teziba ku uniform ranks zibeera mu bwongo ranks ziba mu ntegeerayo era ow'entegeera ennyingi asobola okukwata obuyinza n'okusinga oba n'okusooka aba balina ranks ezawaggulu ng'aba balina ranks ezawaggulu nabo baali bwagadde naye nga tebabukutte rank esinga ebeera mu bwongo munnange kakati ate n'endiga zo zennyini nzisaasidde kubanga nga ggwe omusumba waazo zimazeemu amaanyi endiga ezisabira awo zonna zino nakyamagero zaagala kubeera bulungi zaagala kwakivinga zaagala zikuza ku mirimu naye ng'abaana abo gye bakolera gye baagala obbakuliza ku mirimu abantu be bakola nabo balina oluganda ku boosi sinakindi baana baaba boosi naye obagamba nti tewali kitasoboka mu maaso ga Mukama akulonda nga tosaanidde n'akutuuza n'abalangira Mukama talonda basaanidde wabula alonda abatasaanidde ye n'abeewera ebisaanyizo ne bafuuka abasaanidde kakati ate oli mu kugamba nti okubaako ky'ofuna olunaku olwaleero olina kubeera mwana waani kufuga mu Uganda omuntu ng'ono akulidde mu State House atambulidde mu State House bula n'ebirala bannange omu State House erere tetuyinza kuddira bali abatamanyi State House bafuuke abakulembeze yerere kyokka bano oli mu bba wa ssuubi nti naawe akulidde mu slums naawe akulidde Butambala nawe yakulira ku kikopo ky'amazzi omukalu omutali sukaali ng'otaddemu mu majaaja n'ez'amajaani zikubuze naawe osobola era kimu ekyamagero kyo wano jangu nkusiiga amafuta naawe osobola kakati ate mu bo bennyini mwoli mu kujeregera abantu ng'okkakkanya abantu ojuliriza omuntu eyakulira mu State House ye Museveni yakulira mu State House ye Museveni ng'omuntu mwana waani bwe kiba ng'alina okutuula awo alina kubanga mwana w'oyo abaddewo kitaawe wa Museveni yali abaddeko yadde owa LC wano muzeeyi Amos Kaguta yeebaka emirembe kitaawe wa Museveni yali abaddeko yadde chairman w'Oluzzi yali abaddeko yadde chairman w'Omweso yadde chairman wa Ludo yadde chairman wa Malwa naye asobodde okufutubbala ku bannayuganda emyaka 36 kubanga yakirina mu birooto bye nti nja kufugako ate sijja kukoma kufuga nja kufutubbala olw'okuba yali determined yagoba ekirooto kye regardless mwana waani yazaalibwani yakulirawa balina kaki bwe kiba nga abakulidde mu State House be balina okusikira bakitaabwe kitaawe ya Museveni yaliko mu State House Museveni yajjako omusajja gwe bayita General Tito Okello Lutwa General Tito Okello Lutwa alina omwana bamuyita Okello Olyemu ye minisita w'ensonga z'ebweru lwaki Okello Olyemu si ye first musajja olwaleero si ye mukulembeze w'eggwanga olwaleero
lwaki yetafuukangako naye yakulira mu State House naye yabeerako mu State House oba Jim Akena yabeerako mu State House 2 times yabeeramu okuva mu mwaka gwa 1966 paka mu mwaka gwa 1971 naddamu okuva mu mwaka gwa 1980 paka mu mwaka gwa 1985 bwe kibanga akuliddemu yalina okubeeramu azaaliddemu yalina okubeeramu awasirizaamu yalina okubeeramu muganda wange Museveni Kataaha yamuwasizeeyo Museveni Kataaha wamuwasiza ntebe Museveni wayonkera ntebe Museveni wazannyira ntebe omanyi kakati omusajja ono ennaku zino ekintu kyaliko tukiyita kugula ddembe lyange okusooka yayogezanga obwagazi oba n'okuferera awo abantu ng'alina security but as per now ali ku pressure y'amaanyi nnyo alina okubalaga nti yakola wa mugaso nnyo gye bali lwa nsonga aliko akalambo ku mugongo buli lwe yeetaaya bw'ati nga kaali kyadikagamba wanzita buli lwe yeetaaya bw'ati nga kaali kyadikagamba wanzita kakati akimanyi nti eno gavumenti yeyokka esobola omukuuma ng'ali safe nga tali munda mu kkomera kubanga yo ebonga n'abatemu ate gavumenti yonna erijja tetololeetinga nabuzzi bwa misango bwonna kyova olaba kakati essaawa eno abalaga nnyo nti akola abalaga nnyo nti bannange muntunulemu wendi bannange temunsiba kakati alwana butaddiza okukuuma eddembe lye kyova olaba kati ayogera n'ebitajjansa kyova olaba kati ayogera n'ebitasaanidde yakulira mu State House kyogamba mu butabo bwonna oburankinga abantu ba global thinkers mbuuliraayo yakulira mu State House mu ba global thinkers mbuuliraayo omwana wani mu ba global thinkers bonna abasobodde okwachivinga obulamu mbuuliraayo eyazannyira mu State House eyakulira mu State House eyawasiza mu State House eyazaalira mu State House akaddiidde mu State House State House kifo bufo mwosobola otuula n'ofuna akawewa akalungi n'oli ebya sava n'oli ebitafuttafu naye ekifo ekyo tekyongera ku ntegeerayo tekyongera ku bumanyi bwo y'ensonga lwaki omwana asobola okuva mu ghetto nga mwana wa JW Center mwe ataali mumanye nga ne JW Center mu twamumanyira ku yeso siye kumumanyira ku JW Center mu mwana tu najja n'achivinga n'aba mugezi nnyo n'abikola byonna n'aganja nnyo n'okusinga abakulidde mu State House kubanga kyemmanyi mu State House kulya ebitafuttafu naye ebitafuttafu bw'otabiriisa bwegendereza biyinza okukuleetera okutafujjana ebitafuttafu bw'otabiriisa bwegendereza biyinza okukuleetera okutafujjana senga kyali nti buli kimu akulidde mu State House kiri kameeza oba kiri kakeeka Muhoozi yalibadde most loved person in Uganda yalibadde muganzi okusinga Bobi Wine kubanga mu bimu ebitwala obuyinza ng'ovudde ku kyamaanyi kuliko obuganzi kuliko amagezi kate byonna Muhoozi byayinako ayinako maanyi ne talina magezi talina buganzi ate nga power is nothing without control. Next time bw'obanga oyagala okwogera osookanga n'olowooza nti bengenda okwogerera mu bafala bengenda okwogerera mu tebategeera bengenda okwogerera mu ng'abagezi nagamba Bujjingo osobola okuba omugezi awo mu ndiga zo si kunze itongwa nze ntegeerayo nginyooma munnanga ate nze nakula nnyooma nnyo ate nakula neepanka nnyo ate nakula neemanyi nnyo kakati abantu nga ggwe mbanyooma nnyo oba lwaki kubanga kati oleese ka reasoning capacity akeekyana ekite nnyo akeekiboggwe nnyo Kasozi Livingstone omugenzi omunywanyi oyo omulaba Stone Kasozi yayinanga ekibiina baakiyitanga Kampala Music Stars mwe yafiira ekyasembayo ng'ovudde ku lukwata Gita Singers lukwata Advance naye kino kye yakolanga amaze okulwala baakiyitanga Kampala Music Stars naye Kampala Music Stars yalingamu omusajja baamuyitanga William Kibuuko yayimba akaalo ka Buganda kadde nga William Kibuuka Kasozi amuyita kojja
kubanga William Kibuuka yali ayita maama wa Kasozi Ssenga mwali mugayi nga bamuyita Mukasa Kibaya. Mukasa Kibaya ndowooza yali muzzukulu wa Kasozi ng'ayita Kasozi jjajja nga Walukagga atalina kakwate konna ku Kasozi yajja n'ekintu kimu sirina gwe mmanyi wano talenti yange yeyina okumpisaawo siri mwana wa mumanye olunaku olwaleero Walukagga music yamufuula mmeeya w'ensangi oba w'Ekyengera Town Council. William Kibuuka ali ludda wannakoma okumulaba ng'ali ku page emu ku YouTube channel emu bamusondere school fees w'abaana amulemeredde okutali musango. Lubwama Kibaya ali ludda wa then tunuulya ne Walukagga atali mwana wa mumanyi ali ludda wa ensi eno ewangulibwa bali determined ewangulibwa bali hard working eyanguyirwa balina bali smart muntegeera mu byonna Muhoozi kyayinako ge maanyi naye ate amaanyi agatalina control amaanyi agataliimu kulowooza n'atwala obukulembeze alina okuba nga alowooza alina okuba nga amanyi okukontrolinga amaanyi naddi lwalina kugakozesa naye nga singa gwali gutyo ng'omwana wa gundi yasaanidde okubeera olw'okuba taata we ekyo kyabadde abalala tebagwanidde nawe kennyini awo oyimiridde si ggwe yali badde ayimiriddewo waliwo abasajja babalabye ekkubo emwakulira nabo bazaala abaana baabwe lwaki si basumba olunaku olwaleero lwaki si basumba ye ekirala bwe kibanga Muhoozi gw'owagira kitaawe yengoze yamwola era nga buli kimu kyonna akirabidde ku kitaawe gwe lwaki abaana ababo tutandika obbafaako ennyo bwe weetunuulira teweegombesa okulaba nga ofera bufezi endiga ne zireeta ssente teweegombesa okulaba oyogera bogezi mu nsonda ezazino ne basonda gwe toyagala baana bo babibeere naawe tandika okubatendeka oba olowooza ensi ekola bwetyo buli omu ku nsi kuno alina kkoolo ye buli omu ku nsi kuno alina kye yatondebwa okukola yensonga lwaki nkugambye osanga omwana w'omusamize nga ye musumba akwata emizimu n'amayembe ate n'osanga omwana wa pasita nga yazannyani akalengedde ye kkoolo ye buli omu ku nsi kuno alina kkoolo ye toddangamu okukozesa reasoning capacity oba obw'ekiboggwe maaso g'abantu abategeera agira akatwe kamulinga omugaati we gwewetera